tukunganya akamere n'otuwa akamala enkoko tuzibwegwenyi n'omuceere tukoza amazima ettooke tuyita amazima esitamu muwobugalo awamu n'enduwo twakimanya itikeza ekuzanirira kulyanya boma njagala nkusabe weweyo okutulwanirira kisobola okutuwa sustainability and accountability kubanga abantu ebiseera bisinga babadde balina gurupu obutono oba okitegeera nga bwe batambuliramu kakati ate olubwa abantu this time around ntwagala tutambulireko ko mu subdomains kale ziwulikwanga bola abaproducer songwriter bani abo then zino zisigadde tuzigambe zijje tuziveting tulabe muyimiriddewo ku nkola ki office yamwe eriwa ministers meeting ziriwa oba okitegeera awo netugamba naye okusingira ddala fo okubanga tukolera omwana n'omuzzukulu tugenda kukozesa sub-regions ezo kubanga zo zigenda kubeerawo forever and for life bwe tugatako subdomains ne sub-regions tusobola okubeera like around 25 associations and zisobola okutambuza eggwanga for some good time then n'ebirala bingi tukyabaga mpola kubanga twakatandika. Muna akuba nti nomwegatanga abayimbi muri ku main cause oba cause emu eyokulwanirira okulwanirira copyright but kigambibwa nti omukulu Dr. T yali yawandisa dda federation era nga yagamba nti mmwe mulayika muliwonga mu bukyamu ebiwandiiko wabirabyeko bimaze ebbanga ki yagamba mwaka mulamba nga weeri nga togimanyi nga sigimanyi nawe ndowooza ofunye answer naye yagamba nti eyiye eriwo mu mateeka ate eriwo etaliwo mu mateeka temulimu mu mateeka agende mu kooti munaagenda naye mu kooti bw'abanga bw'alowooza. Omukyala amanyikiddwa nga Sindalira Sanyu King herself yavuddeyo naye n'abaako ebigambo byayogedde n'agamba nti federation eno weri era agyagala nnyo naye abamembers abamu balimu ku lwabwe because tamanyi baani abagironda n'ebintu ebisigaddewo ebityo okuba nti yali present absent tekitegeeza mbu waliwo abatali present yalondebwa abalondebwa kubanga erina committee erina buli kimu erina ne minutes erina ne attendance list byonna olina kujja mu facts n'olaba before n'oyogera kyolina okwogera. Yegwe omusajja ndowooza asinga okwagala industry eno oba oliawo era nga ffenna tujagala abantu bangi bajagala bantu bayiyeewo nnyo omubiri mu industry eno bagituyanidde bagirabyemu ebizibu bajagala bangi. Era twakulabako ng'otabaganyako baganda baffe oba baganda bo nga okuli King Sir Bebe Cool n'abamu bapalaso but King Sir emabega kawo twalaba nti mwafunamu obutakkanya nga federation ne King Sir ebikonde ne bivuga but era still naye ennaku zino yavuddeyo n'agamba nti ye tagibala era ye akyakulembera. Saha yeesimbawo era n'akuba ne campaign n'asingibwa singa yetakikirizamu teyandisimbyewo era teyandiyimiridde maaso g'abantu basaba kalulu. Yagamba nti yabbibwa akalulu era ye president w'abayimbi abaliko muli kubyamu tewali kyakola ate nkola ekibwaba bwatyo bwagambye amazima go abantu bagamanyi federation weri abagikulira we bali akakiiko ekalina kati ebyogerwa ebbali sijja bigendamu nnyo. Omukulu amanyikiddwa nga Dr. T Dr. Yudaman yavaayo emabega kawo mu parliament nga bize byogerwa n'agamba nti yakwata etteeka lino limwagala okuba nti muteeka mu nkola erya copyright law n'alitwala ku law bagitabya law reform commission nti gwe kennyini ekintu kye mwagala already yakiwa aba law reform commission okuba nti no bakitambuza mwe kye mwagala naffe tuli mu following up
okulaba nti nno tufuna copyright yaffe. Ffe lwaki twayingira mu mbeera eno okwegatta tutambuza eddoboozi limu okufuna copyright nga tuzze nga tuli non-political nga tetulina party yonna gye tuyimiriddemu wabula nga tuzze independent nga ba musician okusaba ebyaffe. Naye olaba nti ebiseera ebisinga Mwami Hilderman bw'aba asabasabira mu office of leader of opposition, of course ekiyinza ogire kuleetamu delay lwansonga nti ate bali baagala okujja mu buyinza ate basaba copyright. Ati awo ebiseera ebisinga bayinza okufunamu conflicts of interest eza ani nga bw'omanyi ebiseera ebisinga mujja wayinza obutakuwa kyakunywa, not because ennyonta tekuluma but because agamba bw'anaakuwojja agamba ondabye nkusobola, so ebintu ng'ebyo bw'omanyi gezaako okubeera honest. So nze ndowooza yandize n'atwegattako nga omuyimbi Hilda, so singa opposition leader ne tutambula ng'omuyimbi awo tujja kutuuka. Abantu beebuuza Eddy Kenzo ogamba nti gwe toli munnabyabufuzi naye etteeka limwagala okuba nti nno musupportinga baliise mu parliament bapolitician bennyini balina odditeeka ku mukono ne bakkiriza. Gwe ogenda kulwana otya bw'oba tokolagana ba politicians? Nze okuyita munnamawulire ankoleko interview tekitegeeza munange ndi munnamawulire. Mba mpita munnamawulire ankoleko interview tekitegeeza ndi munnamawulire onfunye. Nze ogenda ogamba politician nti nno mpa copyright kikinfula politician. Okuba nti Eddy Kenzo wakoze oluyimba sibiwulira abantu ne bagamba nti oba oliawo wabadde ozzaayo fire naddala ku bantu abavubuka ba sayidi eri. Nze ntambuza bubaka ku kudizimba nsi era bwe ngamba nti sibiwulira omuntu aba akifunye kubanga ebigambo bingi nnyo ebyogerwa eri ku nze Eddy Kenzo abantu bakimanyi kuba nze buli omu bbanga lyonna sina bino byokka ninza abantu bazze banjogerera ebigambo bingi mubimanyi mwe bennyini naye siriiwo. Okuba nti nno oddamu ku social media ennaku zino ekutta omuliro naddala pages ez'amaanyi za Eddy Kenzo Musuuza, abantu bagamba nti olabika kati ennaku zino zaamu busungu obanga oli emotional. Kituufu because ekibiina federation kirina omwogezi fiina amasannyalaze omulimu gwe ki nga gwe buli omu ogenda omuddamu. Anti nze president nze mutwe ate ekyennyanja kifa mutwe kati sibola kulaba nga ate federation abantu bagifiisa n'ensirika nga nze president waayo. I'm not a puppet. Kati omulimu gwa fiina amasannyalaze gwe guliwa ogwamulungi? Fiina abadde aliko mu holiday afunamu obuzibu yafiirwa ate n'agendako ne mu mbaga abadde akyalimu ebyo. Nga tumaliriza still Eddy Kenzo twalabye waliwoko empapula z'amawulire ezavuddeyo oba oliawo ne zigamba nti diiru ya Eddy Kenzo Musuuza eyiise. Kino bwe wakirabye kuba twakulabye nga okireactingako yabadde right time ey'okukiddamu ate endala entuufu yabadde yaddi. Nziramu kibuuzo kyombuuzizza. Abantu bagamba nti Eddy Kenzo okuba nti diiru yayiise diiru kije mwabadde nange simanyi kyovola nabazzeemu ne mbagamba propaganda waaki mufa kinensi. Yes. We have heard of you ogenda kusinkana president wa Uganda. Tetunaba kufuna appointment bwe tunaba tugifunye njababuulira nammwe mutuwerekereko mukwate ku bifaananyi. Wangi mugule amasuuti bw'anaaba twadde appointment mungoberereko nammwe mulabeko abagagga gye babeera balabe nno. Eddy Kenzo waliwo abayimbi abalwana ekintu kino ky'olimu? Waliwo abayimbi abagezaako okulwana ekintu kino ky'olimu ky'otwala ekya federation? Of course balina okukirwana lwansonga abamu tebannakitegeera ate abamu bafunayo kasente. Babantu betusaba ebyaffe bambasada baabwe bakwano baabwe bagonde baabwe ate oluusi babayitamu okubawa message ez'enjawulo kubanga batufiisa, but still for us we are here and we cannot stop kubanga kyetulwanirira tukimanyi era twagala kulaba nga tutuuka gye tulaga mpola mpola. Si kyangu okusaba copyrightiro, si kyangu okugamba celebrities kyuseemu, si kyangu okwogera ku bad contracts and bad management, si kyangu okwogera ebintu by'enjawulo. Mafia media okitegeera. Mafia media okimanyi tetujja gendayo tujja maiza twonoonye emirimu gino naye katubakwata empola banaagaana nga tubagirako masiki. Ekiki ekyokuba nti kuba kati abantu abasinga bagamba Eddy Kenzo copyright ebaddewo abamu bagamba Eddy Kenzo yeefudde omuzira. Gwenga golaba nze sinneefuulako muzira sina buzira bwenjagala ngezaako otereeza mulimu gwange kuba nzadde abaana simanya ani agenda kuvaamu ayimbe. Ekyokubiri abawagizi bange abaze bampagira emyaka gyonna bazadde abaana mugenda kuvaamu abayimbe mu baana baabwe
ate nga baziba mpagira ate ekirala ndi Munnayuganda nyina ogirwanirira. Obuzibu buno bonna buvaawo okuba nti nno mwerumangana kuba tulaba kati abamu abayimbi sinaluma na muntu yenna batudisorganize nga mwe mulya kuba buli wombuuza mulya mumangana n'obuuza n'oli mulumangana gwe ng'okola tetuneruma na muntu yenna abadde abantu bajja kwetereza bajje ku kitebe. UPRS terina sente zeyampadde abo babbi era byetugenda okukola ku byatulese mu ensonga. UPRS nze sifunangana ku sente za UPRS bukyaŋambaawo. Balimba ate ani yakampa era yakawaani. Omukulu jjajja Eddy Banton yagaye bamwadde 13,000. Temanyi bamuyambye na buyambi ate nze sifunangayo. Abo babbi neera tugenda banoonyerezaako Mukama akisaasire. Balina otereeza. Nze siriwo kwogera ku byantalo mumbuulire ku bennyamba nabo gye bali. Siba nkola charity temunnabimbuuza. Muli mu ntalo ani abegeye muze ndiwo kulwana n'abantu nze sirina musajja mulwanyi wa ntalo. Ndi wano kulwanirira byange naye kati gwe mukikyusiza mbu nnyomba n'abantu sirina gwe nnyomba naye. Be bayomba nange nze siyomba nabo. So ekintu kino kigenda kuggweka kitya naddala kiwatusuubiza okuba nti mugenda kulaba president simanyi kubanga nze sikola mu State House. Bwe tunaba tufunye appointment nga Mukama asaasidde nga tugendayo tumulaba nga tumubuulira embeera etuyisibwamu. Nze ate nyiiga nze sinyiiga. Kendi nyiiga nondaba oli kakasi. Kooli ndaba mu muddo ennyiivu ojja kutya.